Kasuubo era we twaziika Moses. Tewali fee yonna, tewali ssente zonna zisasulwa kujjawo. Tewali ssente zonna za buwaze nti okutuuka wali ku kijja osasula 10 oba 5 oba 3. Naye omuntu eyewuliridde ng'ayagala n'agamba nti nali nnyumirwa nnyo music wa radio. By the way, olumu tuba ne CD eziriko music wa radio ng'ajagadde ogigula n'ogitwala. Oli wadde mbogamba nti nzize kulaba baziika radio, ndabye mama wa radio, nina ebibiri kambirekewo. Naye tewali fee yonna nti okutuuka wali ku kijja we baziika Moses, teeka wali omutwalo oba 2 oba 3. Tekiriiwo kya bwereere. Kanyongere nambulemu ku nsonga eyo. Omanyi abantu bagendeyo ne boogera ibatamanyi. Kiri kijja newankubadde mu 2 omukulu Kiwanda Minister twamuyita feke nnyini najja naggulawo ekifo ekyo ng'ekyebyobulambuzi. Naye kijja ate kya family. Kati waliwo ekibbo olw'okuba nti omulimu kugenda maaso mu kulongoosa ekifo ekyo gwetaaga obuyambi. Era weesanga nga buli omuntu olumala okwetulwa bw'ati ng'afuna kyasuulamu. Singa waddewo entry fee yandibadde ne wano ku mulyango ng'oyingira. Era okumanya twakireka kibere open ne bojja n'essimu yo ne bojja ne kamera mmeka. Era abali eyo bannayuganda mutegeere ku kijja kya Moses Radio tewali entry fee, tewali kusasuza. Ekyenjawulo ekiriwo kye tabagamba nti oluusi abantu abamu balinda lunaku luno ne bavakira udinga nnyo. Abamu ne batasula nafuna mukisa gutuuka mundu olw'okuba abantu baba bangi nga muze mubiraba. Naye ekijja ekyo kiba kiggule buli lunaku kasatu ojja kiro. Kale ekiro osobola okujja nga wakoze programu ne bakulinda. Naye jangu emisana gwo omuwagizi wa Moses oba ovudde bweru osobola okuyiteekaga n'ogenda n'olambula kuba oli omuyimbi newankubadde family ya muzaala naye bye yakola ne femu gye yafuna ate baali bantu. Ntegeerekese yali mwera mwe mukuba ennyimba. Jangu woyagalidde newankubadde twateekawo olunaku luno olunaku lwa family na foundation just kujjukira mugenzi. Naye gwe ne bw'oba tozze gy'oli osobola okukuba ennyimba za Moses oba n'ofuna olunaku olulala n'ojja. Era muzze mulira bannamawulire nti abantu bamala first Feb ate abamu ne bajja era nga ku nnaku eziddako Bobi Wine najja n'ono najja bo oluusi nga abantu bangi. Naye ekifo kiri open, osobola okujja n'essimu yo, osobola okujja ne kamera n'obuuza ku maama n'oganulambula Moses Radio. Abasinga bafukamirawo ne basaba. Era gwe omuyimbi ali eyo ng'omanyi nti waliwo ekikutto osaana okugenda wali rasita n'oyo n'ofuna ku maanyi ga Moses n'oyogera by'oyagala n'ofunamu naawe. Ekibuuzo ekirala bannange ba Moses Radio mwenna mu Uganda n'ensi amanya Medicine Mbajja ku lwa family ate omwogezi w'amaka ga Moses Radio agakulirwa maama waffe ne mukulu waffe Frank. Njagala ntuuso omukisa guno okwagaliza bannayuganda mwenna omwaka 2024 omulungi ogw'essanyu n'emirembe. Leero ennaku z'omwezi 3 ku Lwokuna gigenda kubeera emyaka 6 nga Katonda ajjuludde Moses mu bulamu bw'ensi. Ffe nga family twategeka nti buli lumu February tujja kusabiranga Moses nga tumanyi tujja kubeeranga ewaka waffe tusabire Moses nga bwe tumusabira buli lunaku. Naye twakola nti ekintu kitono kya family n'ekyatuuka ne kigaziwa nti ensi ejjukira ebirungi Moses bye yakola. Moses yali mukwano gw'abantu bayitirivu nnyo, yali muyimbi w'abantu. Ffe abaategekanga omukolo ogwafu ogw'okusabira ewaka gwatuzitoowalako ne tulaba nti ate kati tukuŋŋaanya enkuyanja y'abantu. Twakifuula anyo nti buli mwaka 1 February tusabira Moses. Era tulina omukisa nti ekereziya etutwala ku kyalo ewaffe bafaatha kwaya bajja ne batukulembera mu misa. Era ku Lwokuna emisa ejja kutandika ssaawa 4 n'ekitambiro ky'emmisa bafaza basabire Moses Katonda ayongere okumuwa ekitangaale ky'emirembe gy'agalamidde. Basabire maama batusabire n'okusabira eggwanga awamu. Emmisa bweggwa ku ssaawa nga 6 tuba n'abugezi abagenyi ba Moses. Tetuba na limiti naye buli muntu azze nga alina kyayagala okwogera ku Moses
tumuwa omukisa n'ayogera. Tulina abayimbi abato oba abantu sekinnoomu, omuntu ajja n'agamba nze nali muwagizi wa Moses naye manyi okuyimba oluyimba obudde n'aluyimba noga nti ate ono aluyimbi oba n'okusinga nannyinirwo. Kati abantu abo tubawa omukisa ne bajja ne beenyumiriza mu Moses nga bayimba ennyimba za Moses, bajjukira Moses. Bagenda ku kijja we twaziika Moses ne bamusabira. Tubeera n'abantu bonna era abawagizi ba Moses mbayita ku lwa maama ne mukulu waffe Frank nti mujje mutwegatteko nga family tusabire Moses, tujjukire Moses nti emyaka 6 giweze nga Katonda ajuludde Moses. Nsaba wali eyo nga owulira nti tugenda kutegeka kusabira Moses, ng'owulira olina akantu akatono kosobola okontributing nti bannange abantu abanajja okusabira Moses anze ndeese bokisi y'amazzi, nti abantu abagenda okubeera ewaka ewa maama nga basabira Moses bajja kulya, nti anti nze ndeese kano. Bannange tubaaniriza, si kyabuwaze naye alina kyalina ng'osobola okukireetera family ne kituyambako mu kutegeka, tukwaniriza. Era njagala okutwala omukisa guno okwebaza Eddie Kenzo, president w'ekibiina ekimu ekyabayimbi, nti twamutuukirira leeti naye yatusuubiza nti we tunaatuukira olwokusatu ajja kuba either ye ng'omuntu oba nga president w'ekibiina ekyabayimbi kyatwala nga beegase wamu bajja kuba n'obuyambi bwe bajja okukwasizaako family. Tumulinamu essuubi nti bajja kutuukiriza era n'atusuubiza nti abayimbi abayimbanga ne Moses abaali mikwano gya Moses n'abalala tujja kubeera nabo nga bwe tubeera nabo buli mwaka ekaga ewaka mu kusabira Moses. Tweyanziza mwami Medi olunaku olw'eggulo tubeerewo tusulewo nga tujaminga tuyimbe tukole buli kitwagala, then first Feb tumusabire tulambule tukole n'ebirala. Foundation ya Moses Radio twagitandika nze ne Franka naye nga twalina ebigendererwa byangu nnyo. Ekigendererwa ekisooka kyakukakasa nti ebintu Moses Radio bye yakola ng'ennyimba ze zirina value, tuziteekako value era tuzipreservinga n'abaana baffe abajja basanga erinnya eryo nga likyavuga. Ekyokubiri okulaba nga tugezaako okukola okuyamba nga naye bwe yali ayamba abaana abasoma biki bwe bityo. Ekyokusatu n'okulaga ensi nti Uganda newankubadde abantu bagita developing country ekyayina eyina omukisa nti yafunako legend mu music atannalabikako walala nga buli omu akyenyumiririzaamu era buli omu alabanga muzira mu industry yaffe yesebo. Foundation eno yatandika Moses Radio Foundation yatandika mu 2019 officially, era bwe twatandika nga twegase ku family kyetwasooka okukola netufuna erinnya netukubiza Franka n'ateekamu amaanyi kuba ekifo ekyakyerongoseza asobola okwesiigira ayina abakwano abamuyamba ku kino ne kino ne maama ne bakola ekifo kino nekirongooka. Kyetwasooka okukola ekyakola Landmark kugenda wa mwami Kiwanda, by then yali honorable nga ye minister wa tourism, etumuliramu ensonga zaffe n'asituka nga first Feb najja ekaga mu 2020 n'ayogera n'akamwake n'agamba ekifo kino nkikomishonize kifuuse official kya bulambuzi ebeere site y'abantu bonna nga bikwata ku ndongo buli omu asibire wano. N'atusuubiza nga minister nti government egenda tambula naffe, naye mune tuba tukyali awo COVID najja. Tugenda okuva mu COVID nga Kiwanda baamukyusa, era foundation awe yakiikingira ne tutandika okukola ebintu ebikwatagana ku bulamu bwa Moses Radio. Waliwo ebirayita nakolebwa naye kasita twatandikako. Yes. Neyanze Moses Radio nga tannafa yali akola ebintu bingi ebya charity. Yayina abaana be yayalabirira, abamu nga abasomesa, abalala nga bawa ebintu ebikalu, abalala nga abawa counseling and guidance, n'abaana bennyini mwe kyemuyita eggaali yali nga liida waabwe era nga abamentalinga. Naye bwe yafa nga ffe foundation ebintu ebyetaaga ssente nga za instant tetwasooka bikulembeza, twasooka ntukulembeza ekyokugenda mu kkooti okulaba nti omusango gugwa bulungi, ekyo ne tukiwangula ne tugamba tukomishonize ekifo nakyo ne kibanga kiri commissioned. Kasipidi kanjo wankendeezeemu kale ye maama kweri
talking about luno lunaku Mayanja family bagamba Chemukola Chichame supposed to celebrate radio and Wizo, not radio alone, because radio has no ngenda kiddamu kigitufe nya kiddamu sebo tugende mbadde ntunudde wano obudde weebuli mbuyina tugende last obadde ombiza kibuzo kikozi kale abaana bali mu mbeera tubaddeko abaana bano be yali alabirira be yali asomesa tetwasooka bafuula nsonga kuba twali tetulina busobozi nga foundation nga ne family teyina busobozi nga family naye twabateeka ku what to do list yaffe ya foundation era bwe tunaafuna obuyambi nga bwe tugenze tusuubizibwa tugenda kubanoonya twongereko n'abalala nga foundation efunye ettaka ezimbye essomero ng'erina project esobola okulabirira abaana bano naye nga twabanootinga twabalambula ne tuteekinga notice era bakyaliyo basitwagolinga bamu baafuna engendera gye basomamu naye tugenda kikola nga kiri massive twongereko n'abalala kuba ekigendwa tukiyina Angel Music naye yali asuubira okuteekamu abaana abato abo be yali alabirira ku ground ng'alondamu abali talented abateekemu Angel Music asobole okugiboostinga naye fayiro njina ngo wa foundation ekwata ku Angel Music tugenda bikola kimu ku kimu era omwana alaba video eno ng'oliyo nga wali ku programu eyo teweeraliikirira programu tukyagimanyi naye tunoonya buyambi tugenda kubaddira era tubakwateko nga bwe kyetaagisa foundation ekwasaganya music portion ki egenda eri omugenzi kati ku music wa Moses Radio kyannaku okubanga embeera mwe tuli mu Uganda copyright weeri naye waliwo a lot of infringement ku copyright obunafu bwa Uganda buli mu enforcement Serumaga je musolo okuba ndi member ku kakiiko ka UPRS era mbimanyi bulungi byenjogera si bya samwa Uganda teyina capacity monitoringa music w'abayimbi bonna era kubayamba kufuna mu music waabwe financially kati obunafu obwonga bwe tukyabutereeza nga aba UPRS where am a director tulowooza nti music wa Moses ajja tukekiseera nga afekinga sente lwaki Moses yagenda okufa nga registerinze ennyimba 1,210 mu UPRS naye abaana tebanandika funa mu music waabwe lwa nsonga tukyasitwagolinga ng'eggwanga n'ensonga za copyright naye tulina essuubi nti bwe kinaatereera Moses n'abaana be bagenda osinga okufuna mu music wa mu copyright we n'abeeteredde nga enforcement collection zirongoose era mubeere bagumu mujja kulaba ekitu ekyo nga kikola Zilema ekibuzo kyono kale kyo kiki kyewambuza luli addamu okibuuze abantu bagamba nti Chemukola si kituufu celebrating a radio alone bagamba where bypass yesterday said we not celebrating our radio and Wizo because radio tayina tiyakolako nnyimba nga aliwo batuufu njagala tegeeza bannayuganda ensonga y'okulowooza nti wandize celebrating the radio ne Wizo ntuufu naye radio Moses Radio go celebrating yoye yebase ekagga ewa mama we jabeera bwe bali good life bali babeera bonna emakinde ku Neverland era nga ne mama wa Moses abeera naye ku Neverland naye atuuka ekiseera n'avaawo nadde ekagga Moses n'afa ne bamuteeka ekagga kati enteekateeka eno eri so family okusinga good life era nsaba ba good life muganda wange Wizo tubeera naye ne ku lw'omukaga twali naye ekintu ekyandibaddemu okucelebratinga good life okucelebratinga radio and Wizo kyandibadde kitegekebwa good life kuba mba mufiiriddwa omuyimbi bw'atyo ku ttiimu bakudduwo ng'omu afudde mweke nnyini management gwe big papa olina okutwala obuvunaanyizibwa okukola ne event esinga eyaffe ng'ocelebratinga obulamu bwa good life member eyafa naye eno celebration ya first Feb ya family ne foundation eyali ku bintu ebiri personal ebya Moses Radio yensonga lwaki n'ennyimba zennyini copyright ekyatwemye ottereeza lwa nsonga mulimu amaloboozi abiri tetusobola kulwana nga ffe aba family kuwangula kintu ekyo twetaaga amaloboozi ga bintu bibiri naye ensaba bannayuganda abali eyo Moses Radio ne Wizo Douglas abo bali ba good life event inakolebwa good life eyafiirwa omuyimbi eyali omunene mu group yaabwe nefe family celebrating oli yebase wansi
it was already and also group naye tulaba nti mu celebrating a radio mwekka nabo bamayanja ba celebrating bokka. Yesterday they had a party the Manja families Cameron and Palace and Wizo neba abamu temwalabiseko ba side ba radio. Njagala kulongosaamu newankubadde oluusi amawulire gabikuba bubi. Fe event yaffe yeekagga tuyita buli omu, tuyita bannamawulire ne tuyita bannabyabufuzi ne tuyita famire ya mayanja. Ate nekyewuunyisa buli bannamawulire badde nga babikwata taata abeerayo mwami mayanja ne mukyala we ate ne batulwa ne bagumiikiriza mpaka lwaggulu. Kati naye abaana message bagifuna muzeewo tasobola kujja mu kifunga gwe tewategedde ate ng'ensonga gwe muyimbi. Kitegeeza nti waliwo obugayaavu oba baba bakoye kubajjukire no wiiki baba baperforminga nnyo ate nga baperforminga in line with the legend. Bayinza okuba nga baba bakoye ne batasobola kujja. Naye Wizo atera okujja olw'eggulo Palaso yabeerawo emisana. Naye temukifuula personal. Abaana abo bo bayimbi tebaba na budde. Era tetubanenya. Naye celebration eri ya family oli waddembe okujja oba obutajja. Then n'ekisembayo ku nsonga eyo Palaso ne Wizo ne Kamiri ebiseera ebisinga bafunayo ennaku nga si luno olwa kamera ne bagenda ekkaga ne balambula maama ne Mozey we yeebase. Temukifuula politika ekyaffe kya mugenzi naye bano abaana era bali naffe naye saagala ate mubakozese muteeke ebintu mu mutwe gwabwe nti tugezaako celebrating omufu we tutubafaako. Nedda olunaku lwabwe tetwabadde lwa nsonga tebaatuyise officially tu ne bwe batandituyise tubadde mu nteekateeka zino era tubadde busy. In fact kitalutegeddeko era nabaddeko ku life nga ndaba naye family teyakiikiriddwa naye byagenze bulungi kuba byabadde bya good life era bangi ababaddewo abaali ne MOzey. Is that Lydian Yagama, you asked for the post-mortem report how to is that and what failed? Njagala tegeeza ensi mukyala Lydian njogera naye era tutula for several times ku federation n'awalala. Mukyala Lydian teyaliwo nga Moses afa ku ssini teyaliwo, Washington ye yaliwo, washigwe waliwo ku ssini, ffenna tetwaliwo. Ffe tugenda okulaba footage nga Moses ali ku keesi nga tali mu mbeera nnungi. Kitegeeza enfa ya Moses mpaka kati ne police teretanga final report ku nfa ye. Nkugambye kati nkyakubulira n'omusango gw'ekkooti ensala yaago tetuli bamativu fa ba foundation ne family. Enfa ya Moses yalimu ebyobufuzi. Kati Lydian tasobola kuteeka ffe ku pressure ate tulese post-mortem report mala tubisabe. The Moses death was political. Therefore, you cannot expect a report of anything for now. Mpaka kubanga government ene ekyuse. Kuba enfa ya Moses yalimu ebyobufuzi tewali report eriwo era tebali willing kuba report. Ne baliwogera ku mawulire bannamawulire bya broadcasting banja bafiiri ngante byali bituufu. Eyali ku scene asobola otuwa obujulizi obutuufu Washington yagaana okwogera amazima. Kati ani gwonenya ku report? Amawulire gafulumya Moses nti yafa first Feb. Naye Moses okubisinza ku bifaananyi bye twalaba alabika nga yafiira ku ssiini baamukubira. Naye olw'okuba nze siri investigator, siri musawo, tewali alina bujulizi okujjako Washington. Ffenna bye tulina bya ŋŋambo byeraba ku TV n'abantu bye baayogera tewali kituufu Washington yakimanyi n'abantu ababikkirira keesi eyo okulaba kuba waaliwo ekivulu ky'omwana ani Spice Diana mweyo wiiki naliyoko naye baali tebakkiriza abantu kumala gagenda ate ejjukira era omuntu ng'oyo tebasobola kukkiriza ku interactinga naye directly. Kyali political, which means if it is political mwina okubaamu obubadi tewali ali answerable mpaka government ekyuse. You believe what she said to Mwabika radio fasting ayafadda? Naffe kyetumanye kitukkiririzaamu. Yayinza okuloza yateekawo nnyo naye ne mu kkooti teyaliiyo paka omusango gwaga ayinza okuba yajjayokko naye ffe twaliyo mpaka nga ne Troy tumulaba nga n'abafamire be tubamanyi paka kesi era n'omulamuzi we bamwita Jane Francis Abodo ye yasala omusango olwamala omusango ne bamufuula DPP. Kesi ya Moses eri political ne report eri conclusive we bantiza teriiwo mpaka ebintu ebikyuka tewaba wanenyamu ne Lydian sirika naffe tusirise time will tell the right report naye omuntu gwe tulina okuteeka kesi danga tannafa ye Washington atubuulire ye yali ku ssiini waaliwo ki tayogerangako.
ne ngatumaliriza Lilian chagama tino mwali ba fake friend kitofo really had no close friend around na mwali temuli really kati njagala kutegeeza ensi omanyi kati ze ndi kansala kino Lilian kigende gyali teri mukwano waddala bobo oli musajja nga tuli mukazi mukwano gwo waddala ye nnyoko bobo oli muwala mukwano gwo waddala kitaawo era kitaawo baba yafanga oli mukazi omanyi tolina mukwano gwo mu nsi buli abeera naawe aba alina kyakufunako nga naawe nakyo omwagalako bobo oli musajja nnyoko nga yafa tolina mukwano gwo ku nsi buli abeera naawe aba alina kyakwagalako ate nga naawe olina kyomugattako kati Lilian bw'aba yali mukwano gwa MOzey nnyo lwaki teyaliiwo nga MOzey bamukuba mu bbaala lwaki yali tatambudde naye oba okitegedde yali mukyala we nga balina amaka MOzey yalina amaka nti abeera gindiga emaka ge nga Kamiri bw'abeera ne mukyala we anti kyembuuza Moses mu bannamawulire mwamukwatako ng'aguddewo nti alina amaka yawasa kyenkugamba nti bawo abaana ababiri yalina abaana bayitirivu kale tusobola kukwata mukazi omwe ataali wampe tugamba nti yali mukazi we tayina kitwandiise tayina kintu kiri mu mateeka tayina legal right kukiraiminga nti yali mukyala we okujjako ng'ayina ki era mu abaleyo nga muwasa ddala mu abayimbi bemwekwanyakwanya ne muzaala mu bawala bw'oba toyina legal right eraga nti oyo mukyala wo tajja kugenda ku UPRS gye tujesinga copyright akireiminge ownership okujjako ow'empeta bw'aba si wampeta olina okubanga wamuteekamu nga next of kin Moses Radio bali adigestayinga next of kin ku UPRS gye ndi direct ateekayo maama we who should we answer to tumalirize n'ettaka ly'ekaka mwalisooti na mama tibagenda mugo bakutaba nilyo eyali twalwe lyayita nali malayo ettaka ly'ekagga njagala basuubiza nti bigenda kugwa naye ensi kyerina okumanyira twetaaga buyambi ennyumba ya maama weeri n'ekijja ettaka erira mu makkati si lyaffe yali tannalisasula naye essuubi eririwo ku nannyini ttaka eryo nti ali wiringi okoperatinga naffe era singa tuba tufunye obusobozi tutobola okwogera naye ne tusootinga ebyo byetaaga justice center then ekyokubiri nebwe bagwe ng'oli muwumba tutwayonkere ennaku 2 tebasobola kuguza ttaka eryo n'oligula nga wano bali waziikawo Moses Radio ffenna gwe tumanyi maama waali wano gwosodigula era tujja kumala tumusasule tukisootinga ezo si kizibu ettaka ly'okuntebe eryo buli liri personal be yali akolaganye nayo difuna bye yali azimba biki eyo biri personal bya family ne maama we si bya kamera n'ennyimba ze yayimba mu studio endagaano zenera producer yamanye endagaano ze yakola nabo ffe tetulina right egenda kuwamba studio ya muntu olw'okuba aproducinze olima nga lulimu content wa Moses kuba tetumanyi endagaano ye gye yakola na muyimbi oli wizo okujjako nga afuddeyo n'obujulizi obuwandiike n'agabe twali tukola oluyimba luno twalina endagaano bweti ne Washington era endagaano yaffe yagimenya otherwise tetulina right erumba studio nga tukiraiminga nti omuntu oli akozesa bubi bwaka wa Moses. Thank you so much.